رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. tumtendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, ate era tuyitirize okumwebaza nga tukimanyidde ddala nti okumutendereza kimu ku bika by'okumusinza. Buli lw'omutendereza oba omusinzizza nnyo, ate nga buli lw'omwebaza yatukakasa nti abamwebaza ayinayo kye yabategekera ekinene. Allah jalla jalaaluhu akirambika lwatu n'atugamba nti la in shakartum la azidannakum, mubeere nga muli bakakafu nti bwe munanneebaza okwebaza okwannama ddala nja kubongera. Naye ate bwe munaawakana ne mulowooza nti ebyengera bye mulina magezi gammwe mangi nakulafuubana kwammwe nakukola nnyo okubifuna, Allah yatukakasa nti ebibonerezo bye bingi, amakulu nti ajja kusinziira mu byengera ebyo byatuwadde atubonereze nabyo. Mutoberenga ebyengero birina naye nga bikubonyaabonya tolina mirembe. N'olwekyo Allah tuyitirize nnyo okumukola ki? Okumutendereza n'okumwebaza. Abooluganda, embeera mwe tuwangaalira yeeyo etegeereka bulungi, naye omukkiriza wonna waabeera abeera qayisun fatinun. Abeera ki? qayisun fatinun. Abeera ki? qayisun fatin. Omukkiriza aba muzuukufu nga mulabufu nga alaba wala. Kyova olaba nti omubaka yakitulambikira lwatu nti olw'obuzuukufu obwo n'okulaba ewala ennyo tabojjerwa musota mu kituli kimu mirundi emeka? Mirundi ebiri. Bwe gumubojjeramu omulundi ogusooka, ogwokubiri tazzaayo lugalo. Aba muzuukufu era aba mwana wattunga ebintu abiraba mu ngeri ezibuwalira oba oliawo abalala okubiraba. Tuwangalira mu mbeera tusiiba tujoogerako bulijjo nti ya buzibu. Mukadde kano ng'ennaku z'omwezi olwaleero ziri 11 omwezi ogwa Muharram, si bwe kiri? 11 omwezi ogwaddi ogwa Muharram. Ebintu byeyongera kuba bibi, embeera eyongera kutunyiga. Embeera etunyiga eri mu mbeera zaffe zonna. Olwaleero kizibu nnyo omuntu okugamba nti ye waali alhamdulillah byonna birungi. Abasuubula ebijanjaalo bakaabatwawa, so nga n'abavuga emmotoka nabo baayuuya. Abali mu zaakeedi batandise okusibako ebintu banoonyeeko awalala, nga ne bannannyini baakeedi nabo mwana wattu bamagamaga ebintu bibasobedde. Abali mu butale si be bafuna ennyo, so nga n'abali mu ziwoofiisi obawulira nti twakoma kufuna musaala gwa Juuni oba Julaayi. Embeera eyo yenna, abali mu masomero bakaaba, abazadde temusasula ssente, nga n'abazadde gye muli mukaaba nti ssente zikoze eki? Zibuze. Embeera nejje tukaluubirira. Abakyala awaka ebintu tebabitegeera, so nga n'abaami abakeera okuvaawo nabo gye balaga tebitegeerekeka. Mbeera nzibu. Embeera enzibu eyo tugyogeddeko ne tugamba nti buli embeera lwezibuwalanga bwetyo, Imaamu Ali radiyallahu anhu yatuwa amagezi nti buli lwe tufunanga obuzibu obufaanana bwe tulimu olwaleero, olw'okuba omukkiriza aba muzuukufu alaba ewala ennyo, bino tusaana okubanga tubyetegereza nnyo era nga tubyekwatako nnyo. Buli lwe tubyekwatako
tujja kuwona obuzibu n'emitawaana ebiwangaalirwamu bannaffe mu bulamu mwe tukola ki mwe tuwangaalira. Embeera tujja kwogera kwemu nti obwavu bufuuse obwavu. Okumanya obwavu bufuuse obwavu, akola olwaleero akugamba nti mwavu, kyokka n'atakola naye agamba nti muki mwavu. Kyalibadde kirungi nnyo nga mwana wattu abakola bokka be bagamba nti embeera nzibu baavu, naye olaba n'abatakola bagamba nti baavu, kitegeeza nti olwo embeera eba ekoze eki, eba esusse obw'omulamuzi nga bwe bagamba ng'edda. Kaakati tukole tutya? Bwe kibanga embeera bwetyo bwefaananye, obusiraamu butugamba kukola ki? Olwaleero amagezi mangi gaweebwa abantu abayimudde mu byalo. Naam, mu kyalo gye badda eriyo ki? Kyo kyekyabajjayo n'ebirala bingi ebyo sitwagala kubyogerako lwaleero. Naye mwabakyagumiddewo abagamba nti mwajja temukyaddayo mu mbeera efaanana bweti, obusiraamu bwatulambikira tuteekeddwa kufaanana tutya? Ensonga esooka, Imaamu Ali gyatukuutira nti embeera bwetuukanga ku nnyooge nga bwe guli olwaleero, bino bikulu mubyekwatangako nnyo. Teri agenda kuwona buzibu bwa mbeera efaanana nga gye tulimu olwaleero okuggyako nga yeekutte ku nsonga zino enkulu ssatu. Ensonga esooka, attafaqquhu fi ddiin, ye muntu okulafuuba n'ennyo mu buzibu obufaanana buti, okwongera ennyo okumanya ebikwata ku ddiini ye. Ekigambo ekyo buli lwe tukyogerako mwana tukyanguyirwa abantu okulowooza nti kyangu, naye ekiyitibwa okutegeera eddiini kwe kumanya nti munnaddiini alinga nze mu mbeera efaanana bweti, obusiraamu buŋŋamba kukola ki? Bw'otyo mu kutegeera eddiini yo n'ojja oyambibwako n'owona ebizibu n'otakola bikolebwa balala. Olwaki? Olw'embeera. N'olwekyo attafaqquhu fi ddiin, buli obuzibu lwe bujjanga akanyigo ne kajja ne muba mu mbeera efaanana ng'eno, abange kye muyina okufuba ennyo okukola kwongera kutegeera ddiini yammwe. Buli lwe mugitegeera mwana tumwanguyirwa n'omanya nti kino Allah bwati bwe yakisazeewo, nedda kino omubaka yakyogerako bwati, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Okutegeera eddiini, eddiini tetegeerwa okuggyako na kusoma. Okusoma obusiraamu wonna w'oba osobodde okufuna omukisa ogubusoma, y'ensonga mwojja okuyita okutegeera eddiini. Eddiini tetegeerwa bitamanni, muntu kuddaawo okugye kwegomba bwegombi, nange senga nninga oba nedda. Eddiini basoma nsome n'ogitegeera. N'olwekyo nga twagala okugimanya, tukkakane tutuule wansi tusome eddiini tugitegeere. Ate eddiini eno okugisoma okugitegeera kyekimu ku bigambo era omwogezi omubi yayogera nti qiwaami duniya 40, abange ebirongoose ensi eno neetererera ddala bulungi biri bina. Mu byo yagamba nti alimun ya'malu bi'ilmihi, omuntu amanyi okukozesa okumanya kwalina. Wa jahilun la yastakbiru an yata'allama, n'atamanyi mwana wattu obuteekuluntaza nakwefuula kiwaji n'agaana okusoma. Wa ghaniyun la yabkhalu bimaalihi, n'omwavu atalina kyali, n'omugagga ayinawo kyalina naye n'abanga mu byalina tabikodowalira kugaana kubiwaayo mu kkubo lya Allah. Wa faqirun, n'omwavu atalina naye nga la yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya, mwana wattu tatunda ddiini ye olw'okwagala okufuna ebyensi ebyakiyita mu lujja. Fa idha lam ya'mal al-alim bi'ilmihi, abayina kye bamanyiko buli lwe bagaana okukozesa bye bamanyi, istakbara al-jahilu an yata'allama, olwo abatamanyi nga nabo beekuluntaza nga bagaana okusoma nga bagamba nti nga gundi eyasoma akola bwati.
wa idha bakhila alghaniyu bimalihi n'omugagga buli lwakolowalira byayina n'agaana okuwaayo baa alfaqiru diinahu biaradin min addunya olwo abaavu banguyirwa nnyo mwana wattu okutunda eddiini yaabwe basobole okubaako neyo bawangaalira. N'olwekyo nga twagala okuyita mu bizibu ebiri mu nsi muno kyetuteekeddwa okusooka okwekwatako abange eddiini yaffe tugisome tugitegeere. Kigambo kugisoma kiyinza okwanguwa naye okugitegeera kyekimu ku bisinga obuzibu. Bangi eddiini bagisomye naye balemereddwa okugitegeera. Obusiraamu buno tebulemwangako mbeera yonna kuleeta solution ku kizibu kyonna kiri mu society, wabula oluusi ababa babusomye be balemererwa okujja solution mu nsonga. N'olwekyo ebibiri byanjawulo, tusome nnyo eddiini ate tugitegeere, kuba ate si buli agisoma nti agitegeera. Ekyo nakyo mwana wattu nsonga nkulu gye tuteekeddwa okutunuulira. Bwe tuba twagala okuwona ebizibu ebiri mu nsi olwaleero, abange tunoonye eddiini waweeri tugisome, buli lwe tunaagitegeera tugenda kwanguyirwa nnyo ensi eno. Ensonga ey'okubiri egenda okutuvuunusa ebizibu bye tulimu, husna tadbir fil maisha. Husna tadbir fil maisha kitegeeza omuntu okuba n'enteekateeka ennungi mu ngeri gy'awangaalamu. Tugambye nti bino bituyambako okuyita mu mbeera efaanana ng'eno nga buli omu akaaba. Husna tadbir fil maisha ye muntu okubala obulamu bwe, ye muntu okubala embeera ze, ye muntu okubala empangaala ye. Kyannaku omusiraamu okubeeraawo nga tobalanga ku mpangaala, tomanyi bw'owangaala. Gwe gamba gwe okuwangaala ko si kubale, tomanyi bw'owangaala, wabula ogamba olabiraawo obulabizi. Omukkiriza omusiraamu si bw'abeera. Omuntu ayagala okuwona ebizibu by'embeera eno abale engeri gy'awangaalamu. Ekiyitibwa okuwangaala wano mu mbeera ey'obwavu kitegeeza okutetenkanya ennyingizayo vis-a-vis nga ogitunuuliza enfunayo. Ya husna tadbir fil maisha, bala engeri gy'owangaalamu, bala by'obadde okozesa mu mbeera nga nnungi, ng'ensimbi weeziri, bala by'obadde okozesa. Olwaleero bwe ziba ziganye ddamu obale. Mu kuddamu okubala kitegeeza nti ebimu ogenda kubisuula, naddala by'oyinza okutunuulira nga tebibadde nnyo bya buwaze okuba nabyo. Oyinza okutuuka ku mbeera nga mwana wattu mu kubala okuwangaala ng'embeera weekutuusizza otandise n'okusiba emmere okuva naye awaka gy'ogenda okulya ku mulimu, so nga luli embeera ebadde nnungi nnyo ng'emmere otumyantumye. Kibayita husna at-tadbir. Ye muntu okubala embeera mwali n'amanya nti wano si kyajaawo, kino si kyakisobola, kino kankikendeezeeko. Luli obadde olinnya boda boda okuva e Kampala okudda e Bwayiise gy'osula, embeera yakalubye, tokyasobola kufuna za boda boda na mata, okole ki? Husna tadbir, omuntu okubala embeera ye ennungi, kumanya nti kakati nno we butuuse yo boda boda si kyagisobola. Bwe nninnya boda boda amata sijja gatwala, bwe ntwala amata boda boda sijja kugirinnya, ku bibiri mbaleko ki? Oye mukkiriza ajja okusobola okuyita mu mbeera efaanana bweti, abala embeera ze n'amanya nti kino bwe kituuse si kyakisobola, kino kati nkisobola, wano kankendeezeemu, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Husna tadbir fil maisha kizingiramu embeera yo yonna. Oyinza okubanga omulimu gwali gufuna bulungi masha Allah nga mukyagulimu batono, olwaleero bikalubye, ennyumba obadde osulamu ya $200, nkukakasa nti tokyasobola kugisulamu. Ebinaddirira bye bizibu ebigenda okukugwako. Bw'okibala nga tekyasoboka kati noonya ey'10. Baŋŋambye wano nti n'ezeetaano gye ziri. Kibayita husna tadbir, omuntu okwekyekinga ne yeebala n'agamba nti naye wano mmalako, embeera eno n'ammalako nayo.
kibayita husna tadbir fil maisha, omuntu okuddamu okubala embeera mwawangalira. Mukubala embeera omuntu mwawangalira mulimu n'okubala omulimu omuntu mwajja riziki. Tebakutondangako nga gwe oli Mutembeeyi Limited by guarantee nti gwe bagamba nti obutembeeyi togenda kubuvaamu. Bw'otuuka ekiseera n'obala obutembeeyi nga tebukyafuna, z'okolawo musisi z'akola ki? Basajja be ze batwala bw'okibalamu ne batwala zino enkeera ne weewola endala nazo ne batwala balamu ogenji guno kati tegukyali mulimu mwensobola kujja ki? Tandika okulowooza ku mulimu omulala, kye bayita husna tadbir fi al maisha, omuntu okubala obulamu mwakola ki? Mwawangalira. Ekyo kikuyambako okusobola okufissa n'okusigala ng'okyawangaala bulungi. Embeera eyo etera nnyo okulemerera abantu olw'okulowooza nti bajja kuswala, naye nga mwana wattu enkomerero y'okuswala okwo kubeera kugwa kya bugazi. Omuntu n'alowooza nti bulijjo wano bammanyi mu dduuka lyaffe, nze oluba okuyingira omwana owaggama ya caayi nga yakoze eki? Nga yagituusizza dda n'amagi gaako ne muwogo. Bwe ziwera 5 owa fruits yammanyi aleeta bulesi n'ateekawo. Naam, ow'ekyemisana ye tabuuza byendya buli lunaku abimanyi, nabwekito ow'obugi bw'olweggulo naye tabuuza, aleeterawo n'ekigere n'obummonde. Ogenda si bituufu, si bituufu. Ogenda okubala soogedde ku mamba, naye nayo nkimanyi nti mugirya. Emmamba saagadde kugyogerako, ensenene sizogeddeeko, buno obunyama bw'okuluti sibwogeddeeko, ebyo byonna sirina kyenjogeddeko. N'owa paani ono atambuza amayita ti Haji yatwala wa 2 buli lunaku. Embeera weetuuse ebyo tokyabisobola, naye olemeddeko. Olemeddeko oganize essente tezikyalabika, naye osigadde ku puroguramu eyo, tobaze. Ekyo omukkiriza takikola. Otya okuswala abantu okugamba nti bakuyita kwabika, yayabise ate owobuja akyajja nti kikiri yayabise. Ebyo bye mutya ne mujjamwe kigambo ky'olulimi Oluganda awo edda bagamba nga kivuma, naye ennaku zino ne mujja mwekaniikirira ne mwewanika mu butabi, naye ng'ekikwewanisa mu butabi haqqan bw'ogenda okubala embala entuufu si gwe waalisaanidde okufaanana bw'otyo. Owa bodaboda akutwala yamanyi bwe ziwera ziti nga gyapaakinga 7. Tokwatanga kalaamu kubala nkola sente mmeka olunaku. Tayib, bwe mba nkola bwesityo olunaku nsaasaanya mmeka? Yo pulaani gye nnina kuze nkola eriki? Osinziire ku ebyo byonna otandike okubala. Omukkiriza omusiraamu buli embeera lwerabika ng'emufunda walira atandika okuddamu n'abala kye bayita husna tadbiru fil maisha. Nti omukyala bw'afuna olubuto ogenda okulaba nga omuntu atandise okukendeeza ku expenditure, kubanga atandise okusuubira nti waliyo omuntu omulala agenda okwegatta kuki? Ku famire. Anaawangaala atya? Abadde tannabakuwasa omuwuulu atalina buvunaanyizibwa mu nsi muno, ye kayingira ekisaawe ky'abalina obuvunaanyizibwa, kuba teri muwuulu alina buvunaanyizibwa, naye kayingira ekisaawe ky'abalina obuvunaanyizibwa atandika okubala. Luli obadde olya mutonninnyira nga n'ekikomando kikukolerawo ng'oluusi weetewe, naye kakati ogenda kufunayo ekitonde ekirala nga nakyo Allah yakitonda n'akissa mu nsi, naye nga kiri wansi wo gw'olina okukirabirira. Kati omusimbi gw'oyiwaayiwa mu bibanda, omusimbi gw'oyiwaayiwa mu betingi, omusimbi gw'oyiwaayiwa uwa yonna gy'oguyiwaayiwa, kitegeeza nti awo omukkiriza atandika kuzuukuka nti ebintu byakyuse, embeera yakyuseemu, kati nninawo ate obuvunaanyizibwa obulala. Kye bayita husna tadbir fil maisha,
omuntu okuddamu okubala obulamu bwe. Bw'obanga buli myezi 3 obadde ogula olugoye, embeera yakyuse, tekyakusobozesa. Mu mbeera efaanana bwetyo, omuntu anaawona ebizibu ebifaanana bye tuwangaaliramu kati ye muntu addayo n'abala obulamu. Tobeeraawo jamid kamain rakid, tobeera ng'ali mu kataba akatakulukuta tigwe tolowooza ebintu tobiraba. Buli lw'osigala ng'olowooza nti oli kimu, lw'onoowanuka gye weewaniseeyo, bw'onoogwa wansi ojja kwabika. Eyo embeera bwe tutunuulira obulamu mwe tuwangaalira olwaleero, bangi abagenze mu mbeera efaanana bwetyo. Omusiraamu ye kennyini puresya ne zimuyitirirako. Bw'aba nga akubbirako n'akugamba nti ow'ennyumba mmanja emyezi 6. Abaana ku ssomero tebaatudde bibuuzo. Mu mbeera efaanana bwetyo, emyezi we gituukira okuwera 6, omukkiriza awo aba yabaze dda nti gy'omukaaga giganye lwa bulyaza amaanyi bwange nti saagala kusasula, oba mbeera yeegenze nkaluubirira. Enswa bw'ekyusa amaaso, nga naawe okyusa ki? Mu mbeera efaanana bwetyo. Bw'owulira batandise okusojjasojja aba bodaboda ng'ovuga bodaboda, tandika okukakasa nti eyo risiki gy'obadde ojjaawo buli lunaku ejja kgenda ng'ekola ki? Ng'ekendera. Ebinaddirira tebijja kuba biki? Biyinza obutaba birungi. Tandika okubala. Bano abaaloole nawulidde baga nti babuliddwa ne webapaakinga kati bakaaba, so nga luli babadde tebakola ki? N'olwekyo ebyo byonna omukkiriza agenda abitunuulira n'agamba nti nno mu mbala eyange ey'obuntu embeera erabika gyeraga si kiki, si nnambulukufu. N'atandika okulowooza ku kiki kyayinza okuzzaako okukola. Kibayita husna tadbir fil maisha, omuntu okubala obulamu bwe. Naye waba kiggwe atabala bulamu bwo, atabala bw'owangaala, gw'oli awo teweefiirayo, okeesa lukya. Omukkiriza bw'atyo si bw'abeera. Embeera efaanana bw'eti n'egisingako, buli lweneeyongera okujja, obudde bujja kutuddugalirira. Bwe bunaddugala kijja kutegeeza kwongera kunyigibwa. Bwe tunaanyigibwa tuyinza okulemerera okuwangaala obulungi mu nsi muno. N'olwekyo buli embeera lwefaanananga ng'eno gye tulimu, omukkiriza ateekeddwa okuddamu okubala obuki, okuddamu okubala obulamu bwe, n'atunuulira ebitandibadde nnyo bya mpaka mu bulamu bwe, n'atandika okubyesonyiwa, yeeteekereteekera ekinene ekikola ki? Ekisingako. Ensonga eyokusatu, assabru ala razaya, nti embeera buli lwefaanana ng'eno gye tulimu olwaleero, omukkiriza ayina kuba mugumiikiriza nnyo ku bizibu ebibeera mu mbeera eno. Abooluganda, buli embeera lwekaluba ebizibu byeyongera okuyitirira, ne by'obadde tolina luli ng'akasente weekali bitandika okujja. Ebizibu ebyo nga haqqan bikwetaagisa kugumiikiriza. Bw'oba togumiikiriza oyinza okukomekkereza nga gy'okomye tekomwa. As-sabr, obugumiikiriza mu mbeera eba eguddewo, n'okeera ku makya n'oggulawo edduuka n'otuula ne buziba nga teri akugambyeko nti woowe, nga boolabyeko bazze ne balamuza bulamuza ne bagamba nti katukole ki? Katukomewo. Obugumiikiriza mu mbeera eyo awamu n'ekyo ospendinga buli lunaku. Toyina lwojjira bwereere, era toyina lwojja kgenda ogambe abakuzaayo abatakisi nti olwaleero nange sifunye, nange mundeke muntwalire bwereere kasita bulijjo bwenfuna mbawa. Ekyo toyina gwogenda kukinnyonnyola. Omukyala awaka gwewakedde enkya n'ofuluma nti ozze kukola tayagala kumanya. Bino eby'okuddaawo okunyumya ebibooziboozi ebitanyuma awaka, gwe buli lwodde obika bubisi. Ekiri mu kibuga, subhanallah, ekizibu ekiri mu kibuga
onoonya n'ekikumi ekinywa amazzi nekikubula. Omukazi akutunuulidde ati atandika okupimapima n'okulowooza lutya ono wabuliddwa ekikumi ekinywa amazzi bw'aba ayogera mazima lwanaasobola oba lwanaafuna enkya ezigenda okutugulira emmere. Ebibooziboozi ebyo ebitanyuma noba nga byojjulula byotwala awaka abeeka tebaagala kumanya wavuddeyo ng'ozze kukola bo baagala byetaago byabwe. Embeera eyo etera okuvaamu okusika omuguwa okuyombagana n'ebirala byetaagisaamu obugumiikiriza asabru. Buli embeera lwekaluba yeetaagamu okugumiikiriza. Buli lwotagumiikiriza ebiddirira biba bingi. Mu bugumiikiriza obwo embeera buli lwe akanyigolo keeyongera tashtaddu alfitan abanga ebikemo byeyongera. Ebikemo byeyongera n'otunula nga toyinaawo nsonga yonna ebikemo bikuyitiriddeko. Twajjirwa ebiro bino abasaasanya ba riba kiteriwe batatuuka. Ebintu bikukwata embeera nekunyiga oba oliawo nga batuuse be bakunoonya mu kifo kyaggwe okubanoonya. Ffe tukuwa bweziti n'ogira bwoti. Fe amagoba agaffe si mangi nnyo just gali awo token siisene nnyingi aye tetubanjirira. Naffe ensi tugiraba, naffe ebizibu tubiraba era tuliwo okubayamba kuba kakati tunuulira ekyo kikemo. Ogenda okuwulira banno bonna b'okola nabo nga baga nti tewali kyakkola bampoleyo 2 ngamba emiliyoni omulala ndi bampoleyo emiliyoni nyongereko muki mu bizinesi anti kapito yenna aggweredde mu kulya na kutambula na renti. Ebyo n'omukkiriza abibala. Kati ebikemo bijja nnyo mu kiseera ky'ebizibu. Ogenda okulaba ng'oli akugamba mbu natendewaliddwa nga siina kyakkola. Naye seeka senga omuntu afuna sente ze za riba naye ng'omutima gwe mutumainu bil imaani nga gujjudde imaani akakogenda mu Luwarabu nga mutumainu bil imaani ebyawa ng'ogeze mutya muli omutima gwe nga nze nkakasa nti haramu naye nga njagala kwetaasa. Bagamba nti beetaasa na haramu. Mu mbeera efaanana bwetyo ebikemo biba bingi. Application z'ebikemo ziba nnyingi ku mmeeza ng'oli mu buzibu. Kati asabr ala razaya omuntu ogugumiikiriza ebikemo ebibeera mu buzibu n'obulamu mu mbeera efaanana bwetyo kituyamba kinene nnyo okusobola Sheikh nze embeera empitiriddeko okuba embi. Sheikh embuuza mulimu ki gwe mba nkola oba duwa ki gye mba nsoma omutonzi Allah okuntaasa embeera embi gye ndimu kimpitiriddeko amanyi duwa. N'olwekyo embeera embi bangi bagisirikidde naye nga banyigibwa tetujja kugivaamu okujjako nga naffe tukoze tutya tuzzeemu ne tubala embeera. Ekisookera ddala nga tusomye eddiini yaffe ne tumanya nti eddiini eŋŋamba bweti kangumire ku kino ne tuddamu ne tubala embeera ne tumanya nti kino kati si kyakisobola nabisobola nga luli naye kati embeera ekyuse. Abadde agula lita z'amatennya kati embeera weeri tekikyasoboka abange kangule 2 ng'ate n'omukalu bamukola ki? Mu mbeera efaanana bwetyo kirimu elementi emu yokka nti ekizibu kye mutera okufuna mmwe abamu nti ne lwoba ne ssente abantu bo tebakola ki? Tebamanya, tebazeeyagaliramu, tezikulabikako. Kati lwe bituuka okkunyiga basigala bakyalowooza nti bukodo buli bw'obadde nga nabwo bulijjo bwe bukyakutawaanya bo tebamanya nti embeera yakyuse. So nga omuntu abantu be ababadde beeyagalira mu nfuna ye enfuna bwefunamu obuzibu bamanya nti embeera erabika yakyuse. Olaba taleese mata kirabika waliwo ekiki. Ne bw'obagamba nti olwaleero bannange byaganye bakuwuliriza. Tebabanga wano bakuze naye gwe buli lunaku ebyo byebigaana. Gwe buli lunaku gw'otadda n'akaveera leero maama newankubadde biganye naye. Tebayinza kukubuuza bati kubanga bulijjo obadde ng'obakola ki?
n'olwekyo ebikemo tujja kufuna bingi mu mbeera enzibu eno. Abantu muyingirire okwewola Allah kwe yaziyiza. Enkomerero yammwe ekkirizagaana ejja kuba mbi nnyo. Bw'alowooza nti Allah mulagajjavu talaba yeerabidde weerimba. Inna Allaha yumhil wala yuhmil. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukulindirizaako akaseera naye tebuba bulagajjavu nti takulaba. Teri muntu agenda kulya riba mu nsi muno, ekyo Allah yakitugamba, okujjako ng'enkomerero ye ajja kugwa. Kya bugazi. Kirizagaana tagudde lwaleero enkya ajja kugwa. Bonna be mulaba mu riba tebagenda kuba na nkomerero nnungi. Obulyazamaanyi mu busuubuzi nabyo bireese ebizibu byabyo, nti muli balyazamaanyi be mujjako emaali temubasasula. Ekyo nakyo ne kiba kizibu. Emaali nayo neefuna obuzibu. Eri eyaŋŋambye mbu kirabika China eno teri baraka. Teri kiki nti China teri baraka. Abantu bonna abagenzi China ne ssente baendinza apo nga amaka bagatutte, ebizimbe babitutte. Neŋŋamba lwaki? Oba muli azamaanyi obusajja bwayo. Naye ekyo ng'okitadde ebbali n'enkola yammwe embi. Ofuna essaawa kuno, essaawa temutunuulira. Ofuna essaawa kuno n'ogitwala e China nobaga njagala ng'eno yennyini, naye saagala nnyo ya ne bagikufulumizaawo n'oleeta n'oteeka ku William oba ku luumu wansi wali n'otunda ng'otunda origino naye nga haqqan si kiki so origino. Oba ekyo nakyo kivuddeko emaali yammwe okufuna ebizibu, kubanga ekyo nakyo Allah takyagala. N'olwekyo baddu ba Allah, ebizibu bye tulimu bino byonna nga twagala okubiwona, ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka, tusome nnyo eddiini yaffe tugitegeere, ejja kutuyambako okutuziyiza ebintu ebimu. Ekyokubiri, tubale nnyo obulamu bwaffe. Husna tadbir fil maisha, tubale nnyo obulamu bwaffe, tuseeseetuke. Embeera buli lwekaluba seeseetuka, tolemerayo mulooko, ojja kugwa. Embeera ekyuse, kyusa obulamu. Ekyokusatu, tugumiikirize kuba buli lwe tufuna obuzibu n'ebikemo bitweyongerako ebiyinza okukomekkereza nga bitutadde waki, nga bitutadde awazibu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu dduwa ze yatukubiriza ennyo okusaba mu mbeera ezifaanana bwe ziti n'endala nga tezinnabaawo. Yatukubiriza ennyo tusabe ennyo Allah nga tumugamba nti Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Ewe bigazi saba Allah omugambe nti Allahumma subbu alaina min ni'amika sabba. Ay Allah, tukusaba otuyiire ebyengera byo oluyiira, bikuyikire buyikiza ebyengera bya Allah. Wala taj'al ma'ishatana kadda. Ay Allah, obulamu bwaffe tobutukaluubiriza n'owangalya mu bulamu bwakukaluba. Allahumma rzuqna raghada. Ay Allah, nkusaba oleme kungabiririra sizoni nga gwofuna mu sizoni. Enkuba emala kutonnya nojja yambuleera, bwe kaba kasana gwe tokola, oli mu bbaka tu sukuulu, bwe wamala okutebenkerayo wiiki esooka nga ozingako. Gamba Allah nti Allahumma rzuqna raghada. Ay Allah, nkusaba ongabirire nga si sizoni. Oli waloole olinda bantu kufa, otwale maiti neze Kongo ba Rwanda ga bismillah, abewala abo Mungu alina engeri gy'abanteeramu baraka. Kale wulira. N'olwekyo saba Allah aleme kugabirira sizoni, wabula musaba akugabirira ebbanga ki. Allahumma rzuqna raghada. Oleme kukola ki?
ekyo kituufu. Eriyo abantu abamu nga be emirimu gyabwe hijja, nga gye emirimu gyabwe gye bali. Kakati abo nabo basabe Allah baleme kukola ki? Baleme kukola ki? Naye hijja ibada togizanyiramu. N'olwekyo saba Allah aleme kugabira muki? Mu seasoni. Saba Allah mugambe nti wala tushmit bina ahada. Ay Allah nkusaba neme kufuuka kisekererwa eri bantu mu mirimu gyange gyenkola. Oyina kuyonaga alaba bwazunga, alaba bwatawuka, ya Rabbi alabika anoonya ngatto kala okayambuka engatto endala eri okola bakkirira. Saba Allah oleme kufuuka kisekererwa ng'onoonya riziki yo. Era saba Allah omugambe nti wakfina Allahumma sharra khalqika. Ay Allah kusaba omponye obubi obuli mu bitonde byo. Ebitonde bya Allah bibi si birungi. Saba Allah akuwonya obuzibu obuli mu bitonde byo, mu bitonde bye ng'okola emirimu gyo. Kubanga mu bitonde bya Allah mwe muli ebirina ensaalwa, mwe muli ebitaagala ofune, mwe muli ebitakwagaliza, mwe muli. Kati saba Allah omugambe nti ay Allah ikfina sharra khalqika. Tukusaba kutuwonya bubenje na bubi buli mu bitonde byo bino. Wahfadh alaina dinana. Saba Allah mugambe nti ay Allah era nkusaba onkuumire eddiini yange wa sihhata abidanina, n'obulamu bw'emibiri gyaffe. Bonosaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo Allah jalla jalaaluhu n'oteekamu amaanyi g'osaanidde ggwe okuteekamu. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuggulirawo futuha al-arifin. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuggulirawo futuha al-arifin. N'olwekyo mu mbeera efaanana bwe tibadduba Allah ng'ebizibu bitweyongera buli lukya, tusaana tuddemu twerivayizinge. Buli omu ng'oli wekka ddamu weerivayizinge. Buli lw'oneerivayizinga ojja kumanya nti kakati kino tekikyasoboka, kino kisoboka, kino ngenda kyo mu maaso, kino kanjira nkiwummuzaamu. Embeera bw'eritereera kale kirikola ki? Ndikizza lwojja okusobola okuyita mu mbeera efaanana bweti. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.